wano simulonda ndonda basi n'olwekyo Honorable Nambi Farida tumulabemu ebyomugaso emingi bangi abantuukiridde nibangamba naalongo kuno kwenkadiyidde nze mutetufalawo tugenda kumulonda insha Allah nemuwe Nambi oye Honorable Nambi oye buli omu agenda kweyanjula wano byenjogedde ebivunaanyizibwa ku nze ng'omuntu okugenda okubabeerera omulundi gwennyini okusooka okutonda omuntu w'enaabwe naye okulonda okwo Allah nga yemugenzi wange mugenda kulonda omunakyewa ate mugenda kulonda omuntu agenda okusaka. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Omwana nga bamugambye school fees muleke naye ebitabo byo bijje mulinaga n'ebitabo binnemye ku mulundi guno ndabyeko ku bitabo nga kuliko ekifaananyi kya Nambi Farida oyo ng'ayamba abaana baddeyo mu masomero abo abaweereddwa basalizi basomero. Kino nkyogera nga sitya gwe Farida nantya Allah sironda n'okwenaabira ndi wa DP kyekibiina kyange sirimba ngenda kulonda Nambi Farida ngenda kulonda Nambi Farida nakwanya mukwano gwange Amina Lukanga oyo babiri era Nambi Farida namugula ndino jengeno balondamu mbala okula Nambi Farida nenonda nani Amina Lukanga insha Allah abalala kyankuyega kale agala kwogera walimu abantu wano ze bemanyi abazze enkola eyo netugikola genda oleete kiso genda oleete taatawo genda oleete sengawo jangu wano yogera obadde okola ki kati ffe tutandise kubalerera abaana abantu temukyalera baana ekintu ekyo kintu kikulu nnyo kyova olaba kati walayi embeera eriwe kulwaki bwe nawulidde Hajjati Farida ono agambye nti waliwo bamasheeka waliwo abasajja abakulu abazaalibwa mu kawempe abalina amaka abalina bali wano n'abakazi baabwe engamba kanzije njogere n'abantu ekitundu kino kyekibadde emmere tumaze emyaka 25 nga tubawa NRM kati kalulu naye nga ku mulundi guno mubawulidde abalangira boogedde abataka bakoze eki boogedde oba abaana b'abataka bava mu families muzimanyi families za wano Bakasambe families za Semwanje family y'Amali so abantu abo baludde wano ate abataka abali ku Grand Kasa batandika okuwagira obutuufu omukisa Katonda kasitaana banga kutuwadde tujja kusobola okuwangula so tubeebaza era nze mbasuubiza okubakolera ebya serious n'okugamba mukama wange okuleeta obuweereza obulungi mu kitundu kino nga bwe mbuulidde Mwami Moses Byaruhanga tukole ku bisaawo by'omupiira tukole ku ghetto skilling center kozesa ekimala kuwa abaana ba ghetto biliyoni 10 nga toba traininze ng'ate abamu tebaliiko nga njogera bwegamba n'okuwa abaimaamu ne baamiira sako ebyo byonna nze kennyini ngenda kubaga ebbaluwa enkya etuuke wa Moses Byaruhanga etuuke ne ku president win this election at presidential level and parliamentary level. For instance, if you look at parliament, the direct elected members of parliament are 353. The women for the districts and cities are 146, total 499. But out of these seats, NRM has nominated candidates in all the seats, in all the constituencies. The Nubu people have only nominated in 58% of the parliamentary seats. Now, when you come down, so they have left the 48% to us, 42% to NRM to win. When you come to the councillors at LC5, the district chairpersons, the councillors at LC3, chairperson at LC3, they are not there. So that also, if you cannot have somebody to